Okay, thank you so much guys for watching this channel. My name is Morris Jordan Kawesa, straight out of Aromatic Entertainment. Nyongera kubajukiza content no muchalaba Morris Jordan's K Media. Atana subscribing and kusaba, please subscribe. Atana liking, please like. Atana commenting, please comment to in on each and every video. Thank you so much for ngate mujeje kumide ko bampita Morris Jordan's Kawesa, straight out of Aromatic Entertainment. Kanswenti no buli kimu kitambira dala bulungi. Njagala kubamukiza kuno kusumira ko bachali bange abali Saudi Arabia, abali America, abali Jordan, abali munsi ezenjawulo mwebali nnyo mwebali ddala okubeera ngate mwagala Aromatic Entertainment. Kati nno buli mwagala Aromatic Entertainment fe mani nga naffe tubuvimbamu atugamba yeah bachali baffe batwagala ate naffe era gye tukoma okubagala. Yes, njaga okutwala mukusaganira okugamba ndino bachali bange abali ekalangala mwebali kundagala love mwebali kundagala mukwano tugenda kubeera nga tutambula ne bagamba ngenda kubeera nga ntandika okutambula mu bitundu ebyenjawulo. Gwe sigenda kugamba kitundu wenzija naye ojja kundabirwa nkuguddeko pa nga Morris akusazeeko atenga akubuzaako nange ekyo kaswenti no muli bulungi kasubira each and everything is going on well. Yes, olunaku lwaliro nakubira ddala ku lunaku ndowooza lwali olunaku lwaliro lwakutaano naye okubira ddala ku lunaku ndowooza lulinga lwakusatu natandi masimu kali mangi inbox nga bangi ku TikTok ya nga bangi mukoze ne video ezenjawulo nga mugamba lwaki kale nga mungamba nti no lwaki Aromatic kati no bwemba mumbuuza mwenza loza bwemba mumbuuza ebintu bino wenza loza nze nsalawo mukama waffe yasalawo okuntiko naye nga nze nga nze kyenzo bagamba era okubagumya abawagizi ba Hafi n'abawagizi ba Nakimera kyenzize okubagumya okubagamba nti kyembadde mugamba nti no Hafi bamugobye takyali mu Aromatic Nakimera naye bamugobye takyali mu Aromatic. Njagala okujja okunziza okubakakasa nti nekyo si kituufu. Abazannyi abo bakyali bamemba ba Aromatic Entertainment. Yes, nyinza okuba sinze ensalawo as I told you guys naye okusinziira ku mukama waffe ye alaga nti no bamemba abo bakyali bamemba ba kibiina era tabagobangako era mugenda kweyongera okubalaba mu movies endala eza Aromatic Entertainment ezenjawulo. Bakyali bamemba bakyaliwo not until mpozi nga anything happens, you never know, ekintu kyonna kiyinza okubawo but si bagobe bakyali bamemba ba Aromatic esokera ddala ekyokubiri tebannawe wako suspect yonna nga bwe muze mu byogera nti tuba babawadde suspect oba see something happen like that. Yeah, you know, we've been hearing all those words nenga bambi tubasaba abazannyi abo tebannagobwa, abazannyi abo tebannawe bako suspect, abazannyi abo bakyali bamemba ba Aromatic Entertainment, abazannyi abo bakyaliwo era tubeebaza okubeera nga mutulaze omukwano ogwo nekyo nno kiviiradde complaints zonna zemwalese okwemulugunya kwonna kwe mwakoze kulagira ddala love gye mulina ku Aromatic Entertainment. Era tubeebaza mwebale nnyo mwebale ddala. As I told you guys, without you we wouldn't have been where we are right about now kubanga Aromatic Entertainment and of course nga bumanyi nti no buli omu yeetaga munneffe muli ba customer baffe yemwe ba boss baffe ffe tu producing kati kyetubawa kirungi tusaba kyetubawa kirungi mutuleke tubasaba mutuleke etubayize era ekyo amanyi mu movie mubamu kyebayita characters nga bwe nabagamba last time nti no character teyinza kusaba mulenzi wa myaka 2 ate no leeta omukulu oba mukama waffe oba taata wange oba muzeyi wange omukulu Sulaiti mulimira. Of course mwabalabi munyini mujja okutandika okujajinga nti naye ono gwe baleese ddala myaka 2 yagisukka, you know, mutandika oleeta comments ezenjawulo ono baali mukyusizawe bati ono tasobola kuba but tuleetera ddala omuntu nti wasabye wa myaka 2 nti myaka 2 gigi no ene waba kale wa 3 naye ng'olaba wakiri range sinene nnyo akitegeera ne baba wa 18 era ng'olaba range sinene nnyo but bw'oleeta range ennene nnyo ate oleeta complaints ezenjawulo okubeera nga zibagwira zibatomera so nga bwemanyi mu Aromatic Entertainment nti yo weebeesazeewo okuwa ekuwa cream ekuwa kiri ekyaddala so tetwagala characters ezo bazi switchinze olw'ensonga zaabwe bo nga abali ku board waggulu oba ba writer
oba ba casting directors bakyusiza characters ezo olw'ensonga zaabwe, oba oli awo banaba willing ze banajja okukugamba, oba oli awo ate era ze batayinza kugamba, wabula ate gwe otuuke mu maaso eyo olabe nga binyuma nga mbutuufu characters ezo zaali zeetaagibwa okukyusibwa, okitegeera. So kati gwe kyenja okusaba tuula olabe movie za romantic ozirabe kasoma ke season 2 tuula gw'ogirabe. Omuzannyo oyo gwe baleese muwe obudde mutunuulire byazannya kuba nabo bazannyi balungi, bazannyi b'amaanyi, bano abapya abazze mwe bwe muyita abapya ate nga si bapya oba oliawo baluddemu mu industry lwakuba nti no maybe faces zaabwe zikyali mpya naye mu acting b'amaanyi era bakama baffe kyemmanyi babataddeyo nga babeesiga tebayinza kuteekayo bantu be bateesiga era bateekayo abantu be beesiga nga mbutuufu be bataddeyo omuntu nga yoyo nga nabo bakakasa nti nagenda kuggyayo story yaabwe gye bawandiika. So buli kintu kiba kyakuwa budde, so tutusaba mugumiikirize mulabe abazannyi abo kye bagenda okuproducinga, kye bagenda okuzannya, kye bagenda okubawa. Tukakasa era nkakasa nti kigenda kuba kyamaanyi, n'olwekyo just give it time. Kigenda kutuuka kibanyumire, kigenda kutuuka kibenga kyamaanyi, kigenda kuba olabe nga characters mutuufu ze bataddeyo mutuufu kyekyo. Omanyi ebiseera bisinga kizibu nnyo okujajinga omuntu ku kintu nga wakakiraba. Omanyi mu film industry balina kye bayita anyways byanjawulo. Mbadde ngenda kugamba nti nno omuntu ayinza okujja oba kati for example nze gye natandikira nyinza okujja n'enzannya nga mbutuufu byenzannya si bye biri awo byakabi, si bye biri awo by'amaanyi, okitegeera nga nakatandika because why mba nkyatya kamera, okitegeera mba nkyatya kamera, mba nkyatya abantu abali surrounding abali around you know, but gye ngenda okukola nga nkimanyiira, gye nja okukola nga nkiperfectinga. Sigamba nti bano bapya mu kamera nti era just bagenda kuperfectinga buperfectinze. Ngamba gwe omulabi gwe ya complaining nti no lwaki mwakyusizza. Bano abantu bonna obawa time ojja kulaba nga ate b'amaanyi, ojja kulaba nga b'amaanyi nga bakikuba nga mbutuufu era otuuka ekiseera kuba mmanyi mujja kutuuka ekiseera abazannyi abo bayitewo katugeze bayitewo nga emyezi 5 nga tobalaba ku screen, gwe kenyini otandika obbasaba ogambe bannange oli yazanya nga hafi oli bamugye waaliwa nga temukyamuzannyisa, oli yazanya nga nakimira mu replace nzaaliwa nga temukyamuzannyisa. Lwaki? Nti kubanga omuwadde time n'olaba enzanya gy'azannya, n'olaba engeri gya switchinga, n'olaba characters ze, n'olaba okitegeera. So tusaba mubawe time mujja kubategeera bajja kuzannya ebibanyumira. Era bwe mba nga mwatwesiga ne mugamba Romantic Entertainment ye nnamba emu mu kuzannya n'okuwandiika ebina Uganda, tukakasa nti era naffe tetusobola kuba producingira kibi. Tukakasa, nze nkakasa nti mukama wange Sir Ahmed Roa ne boodi ye waggulu tebayinza kuproducinga kibi. Just buli kaseera baba bagala bawa kisinga. So wensabira nti nno mukama wange mumuwa obudde kya producing musoke mukiwa obudde, gwaleese musoke mumuwa obudde, mulaba agenda kuleeta ki, agenda producinga ki, agenda kukola atya. Mujja kunyumirwa, mujja kumwagala, mujja kubyagala. So tusaba tukiwetayo. Show eno ewagidda thank you so much okubeera nga ate mumpuliza. Show eno ewagidda bannaffe Morris Fashions bannaffe batunda ngatto kuviira ddala ku ngatto z'omwana omuto paka ku z'omukulu, canvas, sneakers, enkondo, buli kimu bakitunda, flat shoes buli kimu bakitunda. Bali ku 0763 855 400 bannaffe. Era show eno ewagidda bannaffe aba Betha Nursery and Primary School, era nga bo bali wali emulawa, bali awo emulawa, n'olwekyo nabo babanoonyeeko ku namba y'essimu ya 0756 065457 nabo banoonyeeko. Era nga show yemu eno ewagidda bannaffe aba Shifaz World Shoe Center, Shifaz Shoe World bali ku 0700
802025 abo nga badiringa mu ngato z'abakyala zonna Bukondo Nigina simanya flati simanya bugato bwa mbaga simanya bugato bwa metron simanya bugato bwa jjajja ali mu kyalo kuba ina n'engato zino flat ezi massaging ebigere so n'olwekyo nabo banoonyeko kunabaye simu eyo ebalina bukunaiga kye bali kunaiga chemba zaawo ojja kuba banoonyako nabo ng'obalaba. Thank you so much Dr. Morris Jordan Kawesa. Until we meet next time, I love you so much guys. Mbagala nnyo mbenda yino mundi wano mabale kwagala Aromatic Entertainment fe weetuli kubaweereza paka kuwulira bubi bachali baffe abali Jordan abali Dubai abali Sharjah abali bitundu byeyo mu Arab countries mwena thank you so much okubira nga temulaba Morris Jordan's Media mubonye okulanga mulaba Aromatic Entertainment wali ku Trusted Films neri wali eri wansi ku LL Movies. Thank you so much okubira nga kwe muli Morris Jordan's Media. Thank you so much until we meet next time.